kyaffe ekya Uganda Revenue Authority batusuubiramu okukunganya ssente eziwera trillions 29.7. Eyo mu percentage ejja kuba percent nga 56 ku 100. Ekitegeeza percent 44 zijja kuva mu sources endala omuli okwewola, omuli okunoonya wabweru w'eggwanga n'omunda. Naye omusolo gwennyini gujja kuleeta percent eyo 56. So tukozesa kano akagisa okusookera ddala okubeebaza ate n'okubategeeza nti kati tajeti eno empya gye batuwadde ya wagguluko. Bw'olaba ze batusuubira okukunganya mu ggwanga omwaka guno gw'ensimbi ziri trillion 25.5. Kati bw'ovaawo n'ogenda ku 29.7, ekitegeeza tujja kuba twongerako trillion 4.2. Olwo lusozi luwanvu naye si kugamba nti terusoboka. Abantu nga beeweddeyo tujja kukituukako. So kimu ku ebyo bye tugezaako okukola ate bye tugenda kuteekako essira kwe kugaziwa olukalala lw'abawi b'omusolo. Babaddewo abantu batono nnyo ku lukalala olwo. Emyaka ng'esatu emabega babaddewo abantu 1 million, abantu ne companies, both all taxpayers, companies oba individuals, babadde 1.7 million n'emitwalo 7. Naye tugenze twongerako kati tuli ku 2 million 3 n'emitwalo 2. Tajeti yaffe kwongerako ne tuukira ddala ku bawi b'omusolo million nga 9 okusinziira ku population yaffe. Kati bwe tunaatuuka ku namba eyo era tujja kuba tusobola kufuna essente ze twagala okulwaninga eggwanga lyaffe nga zivudde wano nga tetugenze kwewola. Bwe tubadde tukozesa amaanyi amangi twenenyeza, tujja kukendeezamu. Ate njagala mwe munaabeera witness we mumbuulira ne mungamba nti amaanyi gayongedde oba gakendedde. Naye kiki ekireeta amaanyi? Ekireeta amaanyi kiba ku response ya taxpayer. Kati nawe bw'otulaba todduka, tolina musango, beerawo. Bw'otulaba tutuvuma. Nalabye ka clip eggulo waliwo omusuubuze yabadde avuma taxpayer ng'azze kusaba buno obusente obutono, tax collector buno bwa presumptive. N'agamba twabakoowa, twabaddukako omutugobye eno. Bannange katubeerabe ekisa naffe tetuvuma abali abaana bazze kukunganya ssente kubanga kye bazze kukola mulimu gwa kuweereza ensi yaffe, teri akuggyako ssente za kuteeka mu nsawo. So katusinkanye wakati, eyo ye relationship njogeddeko nnyo mu Lungereza. Let's close that gap. Don't be hostile towards us, naffe tetujja kuba hostile towards you. Naye okusingira ddala ku ludda olwaffe n'ebibadde bituleetera okulwanagana tubikendeezeza. Ledger reconciliation tubeera ffenna nga tumanyi kiki ky'olina kuwa naffe. Automation n'okozesa tekinologiya kijja kutuyamba kulaba anaakozesa eryanyi naye tumuyigirize oba bw'agaana okukyuka tumuleke agende. ADR okutuulira wamu mu kifo ky'okulwanagana mu kooti, voluntary disclosure, byonna bye mbadde njogerako bijja kuleeta relationship yaffe okubeera nnungi nga tetulwanagana.